Muli mutya bantu baffe mwenna abeekumidde ku channel yaffe Enganzi emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugende maaso n'okugyegattako mu mwenna abatannaba twegattako. Omutesitesi yenze Sunday nga bulijjo era ng'olunaku lwaleero mu vidiyo olunaku lwaleero mwana mulenzi ono amanyikiddwa nga Pallaso avuddeyo olunaku lwaleero n'akomplayininga kweyo ebbaluwa ebadde etambula ku social media oluvannyuma lw'okuvaayo ne baleeta lisiti y'abayimbi ne ssente ze balina okusasulwa singa baba nga bategekebwa. Era mwana mulenzi ye amanyikiddwa nga Pallaso bagambye nti Pallaso asaana kuweebwa $3,300,000 wabula mwana mulenzi Pallaso avuddeyo n'abaddiza omuliro n'agamba nti ye mu kulaba kwe ekyo kitegeereza ddala nti abo tebabeera ba qualified promoter, babeera ba demoter, kubanga omuyimbi nga Pallaso oba omuyimbi omulala yenna akola vidiyo esobola okuba ng'emalawo obukadde 10 n'okweyongera waggulu. Kati oyinza kumugamba nti ogenda kumuyita ku show yo ajje ayimbire $5,000,000 oba $3,000,000 obanga amudimotinga olw'ensonga nti buli kimu kyakozesa kiri expensive, omuli audio gw'abafulumiza ne video z'abakoze ziri expensive, n'abamutambulirako oba abantu be ababeera naye aba alina okubasasula, so ssente ezo muzibeera ntono nnyo. Mwana mulenzi ono ebigambo byonna ebyo byayogedde abadde abiwerekeza eri bapromota abavuddeyo ne lisiti nga bagamba nti abayimbi zino ssente zibasaanye okuweebwa olw'ensonga nti olumu bo bategeka ebivulu abayimbi nga bawadde ssente nnyingi ne bibasala oluvannyuma lw'okubula abantu oba abantu okujja, naye nga olw'okuba nti babapiisa emisolo mingi n'abayimbi babawadde ssente nnyingi okugenda okukakana nga bo bakoze losses. Ate amawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero ge ga mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana era ng'atwongera okutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno gwa January agenda kubeera ne launch wali ku Cricket Oval e Lugogo. Okuyingira ordinary zigenda kubeera $2,000, VIP $5,000 ate nga table egenda kubeera ya $2,000,000 era nga wetwogerera abantu bangi bavuddeyo ne batandika okugula ku table era nga basasudde mu cash omuli Geoffrey Lutaya ne mukyala we Irene saako n'aba Cafe Majestic nabo bavuddeyo ne bagula table n'abalala bangi nnyo bebale kujja kuwagira mwana muwala Spice Diana. Era nsaba abantu mwenna tubeereyo mu bungi wali ku Cricket Oval Lugogo ennaku z'omwezi nga 13 January 2023 okuyingira $2,250 table ya $2,000,000 era nga tubasaba mugende maaso n'okutwegattako.